Sebo na Bompuga, honorable Bumali, honorable Yusuf. Sija bidam. Mukirize. Mpuga Mathas. Gweneba nno mwatandise ekibiina. Eggwanga lyagala kumanya wooli. Kiki. Ebiina ebingi. Munamu kubadde kati ebiina ebingi ebinaatuyamba okuva ffe abaabulijjo okujigiza kwe tulimu. Tina subduction. Ngamba okutwala kw'ettaka. Yo okujja kw'ebiina bino ebingi. Kitegeeza ki mbyobufuzi. Nga ne DF mweri. Honorable Commissioner Mpuga. Sedeko n'abatuuliriza. Nebyo bino bikwata ku DF. Ekisooka kwa byonna njala okwebaza Mutonzi atuwadde obulamu. Ffe abajjayo obwanga okubooleseza ensi ne tusaba abantu obukulembeze si kintu kyangu. Kanso Yusufu Nsibambi oyo mu kootinga yali yeekengera nnyo genda mu bantu okwesimbawo era ng'abeeraliikirira naye n'afuna imaani n'erinnya n'agenda neyeewaayo naye nga abatya. Muganda wange Sebunnya bw'omubuuza kiki ekitegeeza okugamba nti nyambadde ngenze mu bantu si kintu kyangu. Kyova olabanga omuntu bw'alondebwa ng'alondeddwa nga ffe tulondebwa nga tolina kangolira konna kootaddemu omuntu oyo yandibadde aweebwa ekitiibwa. Ekyokubiri nga Uganda tuzze tutambula nga tunnaba kufuuka republic twali tufugibwa obwakabaka buli omu mu kitundu kye n'abataalina bwakabaka obugundivu ng'obwa Buganda obwa Bunyolo Tooro n'abalala balina chiefdoms era nabo balina engeri gye baali beefugamu. Bwe twafuuka republic mu 62 waliwo okukkiriza nti twefugira wansi w'ebibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi ebyo nga mwe mulina okusibagibwa ennono buli omu kwayimiridde kwasuubira nti kwagenda okulootera eggwanga litambulire okwo. Saagala kuza mu bantu mu byafaayo naye olifuna obudde oba tulisaba Dr. Kazibwe ayitire mu bato basaagala kumanya bategeere Uganda bwetambudde mu programu ze ezisomesa ebyafaayo by'ensi awo obudde ebyafaayo by'ensi yaffe eno gye twatandikira ba Ike Musaazi ne batandika ebibiina ne binafuwa ne bagatta bakoze UPC ng'ebize bitambula byonna obutabawo ebibiina bya bufuzi wakati wa 66 kutuuka 8 waliwo obotaawo Buliisa Maanyi waliwo emyaka gya Amina egyawattuuyaawo mpaka 8 ebibiina ne biddamu. Ndowooza tuze twakkaanya tutambule bwe tutyo. Kyova olabanga mu 86 okutuusa 2005 bazzayo ebibiina. Kyekimu ku biseera bye tutwala nti byali biseera bya kutufugira ku kabalaza mu bumenyi bw'amateeka. Aba movement bwe baagamba nti ebibiina biveewo abantu tebabyagala. Abantu basigala nga babibanja mpaka pressure bwe yasukka ne bagamba tubejjeko. Sigwa bakyazanga no batubejjeko. Ekyateesaawo ebibiina era ekibibanjibwa nga institutions ezirira ebyobufuzi abantu bayisizeyo mu ebirowoozo abantu abakkaanya ku nkola ey'obukulembeze bayisizeyo mu ebirowoozo okubaako batuusa obukulembeze eri abantu banaabawuliriza ne babategeera ne bagamba nti ekyo kyekirooto kyabwe batambule nabo. So n'olwekyo byatandikibwa oba byakkirizibwa mu mateeka okubeerawo abantu babe nga bakolagana era bakkaanye n'okwawukana mu mateeka to associate and disassociate. N'olwekyo eridde mitolina bw'olijjawo. So omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti ntandise ekibiina ne bannange kyobola sikkaanya naawe okugamba nti ekibiina kya Mpuuga. Olwo lwe lulimi obedanga nti Mpuuga ne banne olwo lulimi olusiga oba nakyemalira mu bibiina ekibiina kya Yusufu Nsibambi giyite DF giyite FDC tokibiina kibambi. So tokakya n'ogamba nti kirooto kyange ekibiina kimu kyemmanyi oli kyagamba nti ye vision bearer ali yekka saagala kyogerako.
kati abalala balina kukanya vision ye. Nze n'abantu abanfaanana bwe tuyigabana ebirowoozo twasalawo omwaka gumu kati n'emyezi 3 okutandika ekibiina ekipya. Nga bw'otegeezezza mu nnyanjulayo, ekibiina ekyo tuzze tuliziganya ne bannaffe abaatandika ebibiina ebibadde dormant, ebibadde byebase. Amateeka ssebo galina emirundi ebiri gakkiriza okutandika ekibiina. Mu teeka erifuga ebibiina by'obufuzi osobola okutandika ekibiina mirundi ebiri. Osobola okutandikira ku 0 n'ogamba kanoonye erinnya, noonye emikono buli district, mpite mu mitendera gyonna ntandika ekibiina ekipya. Oba osobola okukola kibadde rebranding, n'ofuna ekibiina ekiriwo n'okiwa ennono empya ne kibeera nga kifuse kibiina kipya. Kakati ffe twalowooza ne bannange nti olw'obudde obutono bwe twalina n'effubitizi n'enge n'ekkokobereze eriri mu bantu bano abayivunaanyizibwa mu kuwandiisa ebibiina, ne bategeera nti Mpuuga yali mu kunoonya emikono, wayinza okubaawo embeera enzibu. Kyova amannya g'osomye tompuliddeemu ku batandisi b'ekibiina, naye nga ddala madde engoberera buli kimu ekikolebwa, ne tugamba tufune bannaffe abatutegeera be tutegeera, ne twogeraganya nabo, ekyo kikkirizibwa mu mateeka. Ne tutereeza ennono y'ekibiina giyita ideology, ne tukyusa colours z'ekibiina, ne tukyusa n'akabonero simbo. Oli muyizi wa byafaayo na byabufuzi bw'onoonya Green Partisan Party, colours zaayo twasigazizaako kaleemu eya green, ne twongerako burnt orange, ne twongerako ne blue yebayita Marian blue. Kakati ze colours 3 balina akabonero nga kango, ne tukakyusa ne tufuna akabonero ak'omuti guyita omuvule omunene ogulina enduli. Kakati ye Democratic Front. Kakati waliwo n'abagamba nti bannaffe babonaabona okuwandiisa ebibiina, bano nga kyayanguye. Kakati balowooza nti okuwandiisa ekibiina kulinga nga kwewandiisa ku LC. Si bwe kiri. Ekirala bannayuganda ndowooza bulwadde bwammwe, temusoma, mwagala bababuulira bubuulizi kino kyabadde. Kyova olabanga mu Uganda olugambo lungi nnyo okusinga amawulire amatuufu, kubanga abantu tebaagala kusoma, kubanga bw'osoma bw'ofuna ennono originality y'ekintu bw'ogifuna, ennono y'ekintu bw'ogifuna. Ekibiina kino nga kitambula, gazeeti zaafuluma okuva omwaka oguwedde. Gazeeti kyekiwandiiko ekitongole ekya gavumenti naye tebabiraba. Balina bye bagamba ku TikTok eby'olugambo. N'omwaka guno mu mwezi gw'okusatu ne bafulumya gazeeti ey'okubiri eya DF era tebabiraba. Naye nga byonna mu ebiri kala ne bagamba kino ekibiina kino abantu bano wammanga bataddeyo constitution empya, abantu bano wammanga bataddeyo colours empya, mulina kye mugamba. Ennaku 30 ne ziyitawo tebawuuna. Ebyo tebabiraba. Ne mugamba olugambo nawulidde ensonyi, nawulidde n'omusajja omukulu wamukyazizaako wano, tujja kumwogera linnya, naye mu NUP, naye nga yeebuuza bakiwandiisa batya amangu, naye olugendo lw'okusomera lwakumenyera bwereere. N'osoma emyaka egyo gyonna n'ojja ku ediyo ya Kabaka n'oyogera ebyekatwe, omusajja omukulu omuyivu yanswaziza nnyo, sijja mwogera linnya. Kati tosobola kugoberera. Naye bino byonna byayitibwa bulungi nnyo. Ne medical ngende kukinyusa ng'ekigendererwa. Kamisona. Kituufu ebibiina we ebiri bingi. N'ebibiina nga bikola ki? Ebibiina nnono nkola. Kyova olabanga etteeka lyalekawo eddembe okutandika, okuggalawo n'okuvaamu. Ne ssemateeka ssebo yawa akadirisa naffe abali mu Parliament nti mu mwaka ogusembayo oli wa ddembe okuva mu kibiina ekimu ogenda mu kirala. Ebibiina by'obufuzi olw'okuba binoonya kukulembera abantu bandibadde tebabeera mu kibiina kya byabufuzi nga tebakkaanya ku kyakkola. Bwe muba temukkaanyiza ku kyakkola munda, ate abantu munaabaweereza mutya? Okutandula ebigere, okufuluma amasengere ng'abaweereza b'eryo yannyinimu, mulina okuba nga mukkaanyiza bye mugenda okugenda okugamba abantu ku mpewo
so kyembadde ntegeeza ssebo ekibiina bakiyita DF DA mukago ogugatta ebibiina ebiri wansi nkitegedde kati omuli SDP PDP ne formation z'aba citizens endala so DF ye mwana eyakazaalibwa wansi w'omukago ogwo kyembadde ntegeeza nti si kya bugunjufu okubanga mufuluma Bulange mufuluma Masengere ng'ono alina bandage ono ali ku miggo muba kwekuba nga mugenda kwogera abantu ba Kabaka ku bifa embuga munkuuka muteekwa okubanga temugenda okwogera mu kikkaanyaako kakati abantu babeerenga baddembe owali embeera etategeerekeka ovaawo bakole ekyo kibakkaanya nakyo lwe lutalo olwaliwo Dr. Semogere nga atukulembeddemu okulwana okuzzaawo enkola y'ebibiina by'obufuzi twandyagadde naffe tubeerenga amawanga amalala agaakula ebibiina by'obufuzi ne bibanga endowooza y'abantu ku mawanga gaabwe n'entambuza yaago ekendeezeddwa ku bibiina 2-3 naye olw'okuba nti tulina kutuuka ku ddaala eryo tekikyewalika ekyokubiri Medi bw'obeera nga gwe mpuuga ng'okoze ebyobufuzi n'obukulembeze ku ddaala lyembikoleddeko ne ku mutendera gwentuuseeko bemba sirina kibiina kya byabufuzi kyendimu onsuubira kukola ki kugenda kufuuka munnaddiini nasala okubeera munnabyabufuzi ebintu ebiyinza okuba nga sijja kusobola kubifuuka mu myaka gino n'olwekyo bwe mba nnyina bannange benzikaanya nabo mu byobufuzi okugenda okufeesinga bannayuganda kyabwenkanya okugenda nabo nga tweteserese bulungi ekyo kyenkikkiririzaamu nnyo ebibiina bingi batugambye 28 wanusiro n'ebibiina ebiri active biri bimeka kubanga kino kye twazezza obujja bali tukiwuliranga nako bingi biri ku mpapula naye ebibiina ebiri active mu byobufuzi ebina kye bigamba ensi si bingi nnyo ate bannayuganda bageze ekimala basobola bikenenula ndoza bannayuganda kirungi okuweebwa omukisa okuwuliriza endowooza ya buli muntu ne basalawo nti ono yajja otukulembera Medi nandyagadde tubeerenga Kenya oba tubeerenga Ghana oba tubeerenga America nesife kaffe tulina ebibiina ebingi wakagobererwa okulonda kwa Bungereza ndoza mwalimu ebibiina 8 ebyalondebwa mu Parliament ya Bungereza mu Parliament ya Uganda mulimu ebibiina 6 sisife tusinga ebibiina ebingi ekyokusatu lwaki ova mu kibiina kino n'odda mu kirala ng'ani atavudde mu kino n'agenda mu kirala ani gw'omanyiyo ng'oggyeko abatono nga Kanso Yusufu ye yava mu university n'agenda mu kibiina yakabitandika ebbanga lyamala ate nga batandika FDC yali active kizibu nnyo okutambula nga bwe tutambula mu byobufuzi bya Uganda n'ogamba nti tojja kubaako kyokyusa naye n'erundi embadde musibadde bibiina subi si kibiina FCC kibiina eza citizen informations zali pressure groups ebyo si byali bibiina n'olwekyo abantu baffe ekyo nakyo bakitegeere ekyokuna kya bugunjufu mufo ky'okwetema embale n'oviira banno n'ogera n'okola n'abo bokkaanya nabo ebyobufuzi byandibadde bikolebwa kya bugunjufu okusinga okwewerekereza ebigambo ebitane kye bigattako buli omu okutyoboola munne ndowooza kyamagezi okugenda n'ogamba nti tukole kino ne bannange tugende eri abantu era sirina kubuusabuusa nti bannayuganda bajja tuwa omwaganya batuwulirize bannayuganda babadde bankubira amasimu n'okumpeeza messages mu bbanga eriddako tugenda kubafulumiza ebinaagobererwa ofuuka otya memba tugenda kuteekateeka okulonda suli kibiina kyakukola appointments nti gundi mpuga yalonze oli nedda tugenda kujja gye muli ennono gye manyi ebyobufuzi nti abakulembeze b'ekibiina balondebwa bulondebwa si bagundi yasinga obuwanvu gwe ngendo gana naye nedda tugenda kuteekateeka mulondo okuva ku byalo okutuuka waggulu ne bwe twogerera ekibiina kikiina president kiina bakiteekateeka n'ekirangiro kye nnakoze ku lwa bannange kikyabadde kutongoza kibiina tosobola kutongoza kibiina nga tolina bammemba kwabadde kulangirira omukolo ogw'okuwalula omwana gujja kutuuka nga ne kaadi zifulumye emitendera gy'obukulembeze nga girangiriddwa tujja kusimbawo abakulembeze ku buli mutendera mu kalulu akajja mukama nga tuwadde obulamu mpuuga akola ngaani kati ndi mukwanaganya mpita coordinator
coordinator eso coordinator bamulondo baba mu appointing coordinator kuba kukutula ne mukanya nti gundi atuogerere mu kaseera kano bamu appointing ate wa appointment bekolerwa muntu omu kuba kukanya consensus ideology erimu ensonga nyingi yetuyita get up y'ekibiina omusingo guyimiridde kanjogere ku byangu 3 bina ekisooka tugenda tuyite ekibiina ekyenkyukakyuka reformist party ebbanga lyonna tugenda kusigala ku kintu kyetuze twogerako enkyukakyuka mu mateeka mu ssemateeka mu nkola y'ebibiina mu palamenti mu ngabana y'obuyinza we reformist party engabana oba engabanya engabanya gwoba otwa okutaaka so n'osala njogera ku ngabana y'obuyinza singabanya engabanya etegeeza nti Medi asazeewo gwe twala Kabuuyi ono atwale amayiŋŋaanyi DF egabanya eyagala kukana ku ngeri ya kugabana buyinza era tukkiririza mu kugabana obuyinza so si obuyinza obwetuumye ku senta tugenda kulambula bulungi ngeri tulowooza nti Uganda erina okuddamu Medi nze omu kubakkiriza nti nga tufuna obwetwaze waliyo Lancaster conference Lancaster eyo we wali okwogera Uganda gye naafaananamu n'obuyinza gye bunaatambulamu ekiseera kituuse ndowooza Uganda efuneyo Lancaster eyaffe ey'omulembe guno okuddamu okwogera ku Uganda ekyo kimu ku byo kugabana buyinza ekyokubiri tuli kibiina ekigenda okusoomulako ennyo ku butonde bw'ensi teweewuunya lwaki akabonero kaffe omuti guli omuvule ogwo omunene si kakoofiira si ngatto naye omuvule ogwo tumanyi obulabe obutuuse ku ggwanga lyaffe olw'okwonoona obutonde bw'ensi n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tugenda okufulumya mu biwandiiko bye tugenda okufulumya mu lulimi olusinga okubeera olwangu sebo toyanze Honorable Mpuuga bino ebibiina okujja kwabyo ng'ekyammwe kubanga ono nsibambi wa FDC bavaako PFF gwe wali wa NUP kati mwakoze DF amakulu gaabyo tebitabangula enkyukakyuka eriwo tebitabangula embeera eriwo eriwa ebyobufuzi ebitambula byebiriwa byolimu ebyobufuzi ebiriwo byoyogerako Medi kwe kugenda ekawempe nga waliyo by election abantu ne babasavinga mu miggo byoganga byetugenda okukyankalanya waki tubikyankalanya nze ndowooza nti kusaawa eno akaliwo kavuyo ako kalina okubeera intercepted tulina okukalinnyamu eggere wabeera okuddamu okuwuliziganya mu kiseera kino mpozi kyoyagala okujjayo nti katabangula ebibiina ebiriwo ebibiina kibira kibuyaga bwajja 28 kibuyaga bwajja ng'oli nsogasoga gwa tuba toyina kyokola mu kibira bw'oba oli muvule ojja kusigala oyimiridde ensogasoga ojja kugwa bw'oba oli paapaali gajja kunkumuka n'olwekyo ekyokugwa kw'ebibiina sobola kyetondera ekibiina ekitayimiridde ekibiina ekyekimpatiira ekibiina ekitwala abantu ng'ekyokusaaga ekibiina ekitambulanga ekidiinidiini ekiri awo cult kijja kugwa bino mireesi nga nesigama okukola kutuba tutunulira twalinawo Miriya Kalule twalinawo Abedi Bwanika twalinawo Bidandi Sali twalinawo Beti Kamya bona nga wagamba maamu amanyi nti baddamu tinyooge kati embeera eno olina gy'abayitako myaka 4 kino kirinamu kantu konna Mpuuga Maybe tubadde very meticulous tubadde begendereza nnyo kwagwe sijja kubusabusa mu Luganda waliwo agali awamu ge galuma ennyama ne bagamba zirindaba olwange kituufu kati awo mugwawo mmwe kakati ndowooza tubadde beerufu mu kye twagala tukole era wampita wano nga tandise ekisinde kya DA nennyonnyola nti mu DA tukkiriza nti buli omu alina ekibiina kye ne waliwo ebitono ebikkirizibwako ebikkaanyizibwako tubikole era tukyali ku mulamu ogwo tolaba nti mu FDC mwavuddemu ekiwayi nkikola PFF era nzikiriza nti ku mmeeza y'emu okutudde FDC aba PFF basobola okutuulako ne tukkaanya on the bare minimums neggwanga si nnimiro ya muntu waliwo ebyo byobadde oyogerako nti mukoze ebibiina
binaateeka emmere ku meza y'Abannayuganda binajjawo ekibattaka binajjawo ekibuzaawo bantu ekyo kyenjagala ffe munaatuyamba gye tutakkaanya mu nnimirira y'ekibiina tubikkaanyeeko ng'abakakaalukanyi b'ebyobufuzi mu kutaasa eggwanga bisoboka bulungi bwe tubanga buli omu ng'ab'amalala bakkakkanye ng'abeeyisaawo abakamirwa ebibiina bakkakkanye n'abeepanse nga bategedde nti obuweereza buno si bwa lubeerera lyaweebwa Nakut erya Nakut lyayita kubanga ye yali aleeta iPod mu tteeka ly'ebibiina by'obufuzi ate eryabwe lyangabana eryange lyankolagana ngabana era enteekateeka gyenateeka mu paalamenti erimu ku mateeka 8 genateeka mu paalamenti gateesebweko eryo eryaweebwa olukusa kubanga naye nalina kusala gankolwa okubanga lijja ku fulo nga njagala obuwaayiro bubiri bwokka bwe babukyuka mu tteeka eryo lyakolebwa mu 2005 mu mbeera ndowooza nsonyiwa gye ndi makiwayinza wasikutte bulungi era Nakut liriki erya Nakut Faith lyangabana ya nsimbi eziweebwa ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti ekiyitibwa yali aleeta amendment okuleeta iPod eyingire mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi nti bw'obanga toli memba ali active mu iPod togabana ku ssente ziri eziweebwa ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti awenyendo mukungwe ayagala kulongoosa obwairo bubiri akasooka 17 akawogera ku bibiina okwegatta mergers kawandiikibwa mu ngeri ya kisaazisaazi kalina ebintu bingi byekatannyonnyola tugambe Mpuuga ekibiina kya Mpuuga n'ekyampindi bumaali byegasse bwe mukola maaja ekimu kivaawo nosigalawo kimu katwali ekibiina kya Mpuuga wakiŋŋaanye leka ekibiina kya Mpuuga kubanga njogedde mu first person naye nga ndeta plural sisinjula oluzungu olusinza ekyokubiri akawaliro 18 ku nkolagana coalition ekigattisa ebibiina kwekukola kye bayita special purpose vehicle SPV nti tugenda mu balonzi aba DP aba DF aba FDC n'omulamwa nga tulina n'essimbo emu ey'omuti ogw'omuvule mu nkolagana etteeka eririwo ligamba mukola omukago ate buli omu n'agenda n'akabonero ke mu kulonda Mpuuga ayagala ki kaakati njagala tugende nga tulina akabonero kamu nga twegasse n'ebirala bingi nnyo byentaddemu nga bwolaba Kenya naye nakino medical nkijjeyo nti saagala bannayuganda batye nti waki okoze ebibiina ndowooza naye bwe tunaakola tunaleeta ebbuguma erinayamba bannayuganda obbawa essuubi ku nsonga z'okoonyeeko abantu balina okugatta endowooza medi weebuuza nti lwaki ennaku zino paalamenti mu opposition balekeraawo okubanja abantu abaabulawo tebakyayogera ku nsonga zebayogerako ez'obutonde bw'ensi tebakyayogera ku kibuzi kikwata abantu kiki ekyabaawo kibakitegeeza nti oluusi abantu n'ebibiina bayinza okwawula emibala ogenda okwetoloola nga gwe ng'omukulembeze ky'oliko n'abalala mu kibiina mugoba obusolo bwa njawulo ogoba mbogo bali baagala kujja nkofu kakati n'omanya nti ogwo omwaliyo tegusobola kuggusa lutabaalo lunaagabula kyalo n'omanya nti nyina okugulawo tulina okuyiga ebyobufuzi nga onawo kibirige bwagambye bwalaba enkwale ate n'alumba Kenya walabe batambula mwagala nnyo ebyobufuzi bya South Africa ANC gyolaba eyo bibiina 6 kungululira ANC naye wansi waayo waliyo ebibiina 6 ebyobufuzi by'Abayudaaya yuza ebyo biraba tiwali kibiina kisobola kufuga kyokka lwaki mwami Museveni ne banne batufugidde mu bujoozi kubanga twabakkiriza okuzimba ekintu ekinene nga tewali agamba tulina okukwata ensuuluulu tusandika okusambula ku kibanja kyabwe kifuuke nakyo olukolobozi lubajja okuwulira ku ssaawa eno tebawulira kyova olaba obadde obuuza yabadde kololo mwami Museveni yeetonze mwami Museveni yeenenyeza mwami Museveni si kapere byakola abimanyi era amanya nti kakati waliwo enkalu kati ku ssaawa eno akimanyi nti abantu badde bamusiba enkalu bamuwa paasi